Amanya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Nsooka okwebaza abasubscribers baffe bonna okusinziira bannayuganda bannaffe abali e Dubai, Oman, Qatar, mu East Africa, West Africa ne world over. Olunaku olwaleero tusinzidde wano makindi mu kizungu ku City Jam Records owa Genius Godi. Yemulugunya era alina n'obukakafu obulaga nti omuyimbi Weasel Manizo owa Good Life yajja wano n'ayonoona ebintu bye, yayonoona studio Nambirira, PC byonna. Saawa eno talina kyakukola, talina mirimu, ebintu byonna byesibye. Mwene embeera nga bwe mugiraba eya coronavirus. Producer amanya nze Genius Godi. Nze yakola ennyimba nga Kirira olwa Palaso, nenkola Tubikole, Weasel and King Saha, nenkola Kimuli, Weasel, King Saha ne Sizaman, Above Rajami Culture. Yes, n'ennyimba endala nnyingi. Okuli ne Guwooma ndowooza. Guwooma olwa Weasel, Kati alukola. Sooka tutwalemukko awo. Kyava ku ki Weasel okujja wano okwonoona ebintu byo? Munnaye nalwaliro naku ki? Olunaku ndowooza birthday yaliyo ddi mpozi? Birthday ebaddeyo last week awo nga eggwako. Naku nga 3 emabega. Naku nga 3 ku Sunday. Ku Sunday, yes. Kati on Saturday. Ku Saturday ebintu bino ndowooza ebyatandikira. Ku Saturday nze nali nafunamuko obuzibu nga mmotoka yange bagitomera. Nga nina issues zenhandolinga nowa taxi yantomera. Bambi olwo lunaku waliwo akasiki saasobola kubeerawo aka birthday ya. Yes, birthday yali ya Saturday. Kitegeeza Friday kiro. Yes, Friday olunaku lwonna saasiibawo ku studio. Nali ndi mu garage nga bafikisinga moroka. Then nkomawo kawungezi kiro saawa zaalinga 3. Nkomawo nsanga wano waliwo baŋŋamba mbu munnaye baneiba babadde bazze nga baagala freezer. Ng'olwani agamba? Mukyala wange yaŋŋamba. Abeerawo olwadde. Wano mbeerawo ne famire yange n'abaana bange. Yes, so side eri emanju gye mbeera ne famire, then eno mu maaso ye studio. Yes, so wensula wenkolera. Naye munnaye essaawa zino kwolwo Friday eyo ebyo byatuukawo neŋŋendayo ŋŋonjoleyo ensonga kuba nategeera kuba bano abaana abaliraanye Weasel bo bambi boogera bamugamba false information ate ye mu kifo ky'okuŋŋamba nti oba muganda wange wakoze kino asirika busirise omumanyi musajja musirise. Kati kambuuze mukaawo wennyini. False information kyeyo gye bawa omukulu Weasel. Omwana olwagaana kirabika omukyala tebakwatagana teyabawa freezer. Omwana alabika yaddayo n'akola ki? N'agamba oli agitumye. N'ayogera bingi. Okitegeera. Era natuukayo nga mbalaba embeera si eri awo eri welcoming. But nga njagala correctifying eyo ensonga. Naye munnaye nengezaako kubanga akitandikako ne mbagamba Weasel ne Talia ne mukyala we Talia ne mbagamba mwana gundi John ono alina ebintu byayogera ebitansanyusa bambi waba ayogera aleke family issues waba kala ninako obuzibu bubeere kunze nga Genius Godi wabula aleme kuyingiza mu family oba baana oba biki okitegeera. So nali ndowooza muganda wange Weasel agenda kubuulirira ku mwana oyo. Ye yasirika busirisi mba nkyayogera n'omwana n'adduka wabweru. Ogenzeyo ku Saturday ku makya? Ye anedda kwolwo omuvudde mu garage ekiro ku Friday zaali ssaawa nga 3. Kubeera ambassador yali ankubidde nti ŋŋendeyo ku studio abaddeyo n'oluyimba lwakola indukwatemu. So oyo mwana we namugoba ne mukwata ne mugamba bambi mbadde njagala ove ku bintu bya family okole ki? Obyesonyiwe wabula
njagala olekendeze ebigambo. Wizo kwe kujja nankuba akama nangamba bakube bamanyiira. Naye nze nga omuntu ategeera sisobola kulwanira watali wange. Era ekikolwa ekyo saakikola ki? Saakikola. Omwana oyo ne mugamba nsobola okukukuba naye sikugenda kukola ki? Sigenda kukuba, wano si wange. Naye singa mba nkusanze bweru nsobola okukola ki? Okukuba. Ne tubeera awo ne twogera bambi ebisongovu ne bivaayo. Waliwo Mezaya yaliwo. Mezaya n'atandika okwogera awo ebintu bingi. Naye nga before oba mwawulirako nti Wizo yafunako obuzibu. Nedda, like he was poisoned. Munnaye Mezaya oyo tebasobola kujja oba kuŋŋamba nti oba waliwo obuzibu. Wabula nze osi waffe ow'omu kizungu ye yankubira naŋŋamba Godi ate kiki ekituuseeyo eyo? Ki ekigenda mu maaso? Ne mugamba munnaye nze mbadde nfuluma ewaka ne nsanga poliisi ng'eri ku geeti n'emmotoka endala yali special nga babulookinze n'ekkubo nga sirina wempita era namala fuluma ne mbasaba ne mbagamba singa mudzeeko ebbali nze mpite wano kuba ntwala mwana mu ddwaliro. Bambi nga mpitawo mba ŋŋenda ne nsanga Mezaya ku kkubo ne mugamba kiki ekiri ewaka nga ndaba poliisi esazeeko balina n'embwa biki buzibu ki obuliwo? Mezaya nanga simanyi mwana just ne mugamba genda opima mwolabe ki ekigenda mu maaso. Ya Mezaya n'agamba bayinza okuba we baba baagala nze. Kitegeera Mezaya era yali agala kuyingira mu motoka ne mugaana ne mugamba soko ogenda okebere ki ekigenda mu maaso kuba tewali muntu aliwo. Nze ne neeyongerayo. Kati nze we tuba tuli mu eyo argument ne ngamba Mezaya you're not real. Kati nga njagala ngezeeko ndage Wizo nti nno Mezaya ayina byakukweka. Kati nga nze njagala mbere nga opening up Wizo mubuulire buli kimu. Naye munnaye Wizo teyampa time yayingira buyingizibwa munda yali ku ssimu ye. Mezaya n'atandika okuŋŋamba nga nze we naleeta bad life nabasanga mu good life, ndeese obunaku bwange, ndeese ogutima ogubi mu good life. Naye bambi nga good life sijagalizangako kibi nze nga Genius Godi kuba mbakoledde ennyimba mukoledde ennyimba Mezaya mukoledde ennyimba n'abalala bonna nga sijjaako muntu yadde ekikumi. Era waba wayina yes kuba ba neighbor like we have to keep in like in touch and we have to be friendly to each other. Naye munnaye Mezaya n'ayogera ebintu bingi. Kati we nayogera ku ekyo ne mugamba Mezaya singa njogera bye wali okoze oba bye wali oyogedde okitegeera mbyogere nange njagala oyogere ebyange binakola ki binali njogedde ku blood. Nze ngakola olunaku njagala tugonjoole ensonga okitegeera. Munnaye Mezaya n'asirika. Ngenda olaba ate John yazze eri emabega atandise okunkuba obuyimba awo bannangidde mbu sisobola kulabirira famire nga Wizo waali. Mu butuufu sikisobola naye Wizo tayambangako wange okitegeera. Naye nze nina bye nali mukoledde bye sigenda era kwogera. So munnaye nga nze ntudde tuyomba waliwo gayi bali bamuyita Isa nga agamba mwena musooke musirike. Ne mbagamba munnaye n'atugamba mmwe mwogera good life mumanyi gye yava gye mumanyi gye yatandikira. Mu butuufu deep in my heart simanyi good life gye yatandikira. Ng'ate Mezaya we yali ayogera yaŋŋamba ndi mu kukyankalanya ki good life ndeetese bad life nabasanga mu good life. So ne coming down ne ngamba those words are so big to me. Then this guy nali ndowooza oba agenda kugezaako kutubuulirira nze n'abo ababadde abaleekaana abalala Mezaya ne John. Munnaye ye kye yakola yaŋŋamba kaakati buli omu addewa ewuwe. Natambulirawo nayimukirawo nenkola ki nenfuluma ekikomera ekiro ekyo. Kati mba nfuluma ekikomera ntuuka wabweru wa geeti ne Peter Silas ne mugamba munnaye munyambe mumpe sound card yange ne microphone siriddawa
ku good life kubanga nze ndeeta bad life sagala kubaleetera bad life munyumirwe okitegeera munnaye nga bagaana okumpa ebintu byange nga ntambula nzire ewaka ntuuka ewaka nakubira Kyaga saasobola mufuna kuba obudde bwali bugenzegenze Kyaga ng'akeera ku makya ankubira naŋŋamba Godi ngenda kujja eyo ojja kumbuulira buli kyoyagala ne mugamba kale bro nkulinze olwo nga ye birthday yani ya Wizo kati munnaye mulimu abalala abajjanga kuba bakimanyi nti nno nze ne Wizo tuli like we are friends. We are friends nga baŋŋamba Godi nga tuweetabye mu mikolo nembaga munnaye jjo navuddeyo eyo nga bandisrespecti nze ne baŋŋamba nti ndeeta bad life mu good life okitegeera so kambaleke having fun nyinza obbattira vibe okitegeera so ng'omukulu tategedde ensonga lwaki wavuddeyo ekirongole yes kuba teyampa budde weewaawo singa yali yampa obudde twali badde tetugonjola ensonga ku olwo olunaku lwennyini bambi nga nzija wange ku makya nga party going on walayi saafuluma na kikomera kyange bo ne babeera eri naye ekyewaabwe we kyajjula some vehicles parked in my yard so neera ne bagezaako kuŋŋamba owaayi jangu tukole ne mbagamba sigenda kujja nga biggwa kati buba bukya ku makya Wizo najja yes saa zalinga 12 kitundu awo nga busaasaana awo naŋŋamba yali ayogera nesimuka nga tugenze mu lunaku olwa Sunday yes nga birthday wedde natandika awo okwogera leero njagala ombuulire woba tonjagala mu kikomera kyo nkitegeere siriddamu kukola ki kujja wano nga nvaayo neera muganda wange Wizo yali apiikinzeemu teyasobola kumpuliriza wabula nga ayogera kimu muganda wange tosobola gaana kujja ku birthday yange n'ogaana okitegeera ne mugamba munnaaye saagadde kubattira mikolo munnaaye waliwo abantu eyo abaŋŋambye mbu nze nyonoona good life gwe saawa zino gwe CEO okitegeera so we baba baŋŋambye nyonoona kampani yo kigambo kiba kinene munnaaye nenjagala nze nkole ki bambi teyampuliriza wabula nga ŋŋamba bugambi naye Godi wange tewali badde ggwe munnaaye nga agezaako okumbulira naŋŋamba olaba Ragon tulina kukola bwetuti ne bwetuti olina kubeera musajja tolina batya olina kujja buzi kati abo basobola okugaana okuyingira ewange nze afuga ewange abo babulooka yabayita n'ababulooka nagamba todiringa n'ababulooka tebaaliwo Wizo yali yekka yali aze ne Cyrus n'amufulumya n'amugamba ndeka tugonjole ensonga ne muganda wange munnaaye nga Wizo ambuulira mbu abo babulooka tukola ki tobawuliriza naye nze nayagala nnyo imubuulire what's going on. The people he keeps dearest, they are the people who are even spoiling him more. Okitegeera Wizo Manizo is a brand like bambi respect gyalina y'amaanyi nnyo oba nze gye nnina gyali y'amaanyi nnyo yes naye abantu bambi babeera nabo bamuleetera n'okuluzinga respect okitegeera because they tell him words kuba bo okubeera ne Wizo balina kwogera okubeera naye like peregesi hypocrisy so munnaaye tuba tukyalogera nga Melody ayingiddewo Melody najjaawo Melody yali agala kola luyimba ne Wizo nagamba lunaku luno lufunye nga Wizo ngamba muganda wange ninayo sente zo tugende tukole ki tugende tukole ngenda kuwaayo ku sente nedda eri ku good life nga gye tugenda okukolera nga tugenda ntuukayo nga tutandika kukola baali bafunye microphone endala
naye nga tebannagisetinga bulungi. Microphone eyo nengiba settingira ne mbagamba it needs a preamp. Nengezaako bannyonnyola microphone eyo biki naye bambi era omuntu era nga atali informed yalowooza nti nno nze nfunye ennugu nti nno bafunye microphone endala ng'eyange bagiwummuzza wali era nakwata ka filter nengibikkako. So ne tukola nenkuba track ne batandika otteekayo Melody n'atandika oyimba awo. Bambi tuba tukyayimba awo Melody bambi n'abaako byaŋŋamba kola booti. Wizo we yava n'atandika okugamba you're disrespecting my producer. Twali mu studio nze Wizo, Melody ne guy bamuyita Uncle D. Apparently is the producer wa ku Good Life. Agamba gwe. Yes. You are disrespecting. No, nga agamba Melody kuba Melody vibe bambi zalinnya n'abaako nga ngamba omanyi omuyimbi tukola nnyo tukola nnyo ne producer. I mean producer akolagana nnyo n'omuyimbi. Yeah. So nga Melody bambi nga ekintu kyakubisa omumwanze wano nkikuba kunanga. So tuba tukyakola Melody ne bamugamba out. Nenebuuza ate kivudde ku ya man. Nensirika nze nenzira ebbali nenyimirira nga mutuufu nange mpulira ndi ku bunkenke fe ababadde bameekinze up ate ndaba ebikolwa ebigenda mu maaso sikola ki sibitegeera. Ya ngendo okulaba nga Melody bamufulumiza. Melody atuuka eri nga abanga afuluma n'akomawo bambi ng'alabira ddala naye balinga gwe bazalaye. Melody nga akomawo naagala ogamba Melody akole ki naye saasobola n'ayingira bambi Melody ne bamusindika naggalawo studio. Melody ne bamufulumya Mezaya ne Cyrus ne bakwata omu yakwata omukono gwe n'omu ogweri. Mezaya ne Cyrus ne bamufulumya mu gate kuba baali bagenda mukubirayo. Melody nga agenda nga baleeta Papa Siddi eyo project nga tugiggala tutandika ndala ne Papa Siddi nga tuyimba kati nze engeri gye nali nabadde mu garage nali na appointment ne makanika nabagamba kati ebisigadde mujja bikolerawa waka kubanga kati emmotoka baali bagibyebyemu ebintu ebiralalala. So nga munnaye mbagamba naye appointment ne makanika tuba tukyali awo nga bankubira essimu ewaka nga bampita nti makanika atuuse. Ne mbasibula ne mbagamba man makanika abadde atuuse kangende mbalabe sibigadde tukwatagane ne ngamba Uncle D help me voice a brother. Yeah. Uncle D ne mulekera project kuba nali nkubye track nga Melody nga Papa Siddi ataddeyo ne Wizo nga ataddeyo awo akayimba nga kanyuma vibe nga zirinnye ne munaye nga nze njagala nnyo monitoring makanika byakola. Yeah. So nga nvaayo nzija nga ndowooza mbasibudde mu bulungi nga nzija eno kati makanika mutuma wansi yali alina byagenza okufuna kati mba nkyali awo ninda makanika akomewo nga Cyrus akola ki ajja nangamba Brad agambye yeebake oba akulinde. Ne mugamba nzija kati mba nzija ku gundi mba tukyayogera ne Cyrus ne ngamba naye mwana Cyrus kiki Mezaya story ki lwaki agamba nnyo Wizo ebigambo Mezaya simuyinaako buzibu okitegeera bambi andeke bulesi atuleke oba kubanga agenda kwononera Wizo kubanga Mezaya he was an artist agezezaako production kwegamba yali awo tamanyi kiddako okitegeera. Wizo is a brand okitegeera. So munaye nga tuba tufuluma gate ne Cyrus Mezaya nga mbalengera bajja ne Wizo nga ka microphone kange bakakutte mu ngalo sound card yo nga bagireseeyo awo ziweze essaawa nga 3-4 ez'okumakya. Munaye
nga atandika kuŋŋamba oyagala nkujjukize nti oli munaku Wizo yayogera nga Wizo gundi meza yakute microphone yange nebuuza ate Wizo taŋŋambangako bintu bino lwaki aŋŋamba wantyo naŋŋamba you've disrespected me nkuyambye tuddemu tujje tukole naye maziyo zeeri oteekawo ezzalawo nenewunya omuntu gwe nasiibudde ne mugamba ngenda kulaba makanika traka nalese mazo gikuba baali balina continuing ku voicinga na producer Deno yaliwo Uncle D naye munnaye kyebakola ne bankwasa microphone nze namugamba bugambi thank you bambi ate thank you yaleeta obuzibu negezaako mugamba I'm sorry if I've disrespected you but I was explaining to Cyrus ekibadde kindeese eno okitegeera munnaye teyasobola kuwuliriza nga bampa microphone yange nga atambula nkomawo n'abanga akyuka ayagala okungoba nenziruka speed nenyingira gate munnaye nze nti entalo siina nnyo maanyi era sirwana siina abantu benwanagana nabo era n'oli asobola okunkola obuzibu okunkolako effujjo nentambula nemuviira so nga baddayo nze nange negalira mu gate nga baddayo tuba tuli awo nga meza yakubira Wizi kumbe bakomyewo bali wabweru wa gate nagamba Wizi sokojje Wizi brother wange naye producer waneeno ku studio is my blood brother same mother same dad tukola fenna yes akolera wano yeita King Wizi Beats yeah kati akwate sima agenda wabweru abagulawo bwati gate banaye bali bayingira buyingizi nga banyivu bitya bajja waneeno ne boogera ebigambo bingi nze we nalaba vibe gye bagiddemu nga ya waggulu kyenakola kudduka mu kisenge awo wennyini awo mu kuyingira bajja ekigulupu ky'abantu bameka bajja abantu 3 yali Wizo Mezaya ne Cyrus ne bayingira nga Wizo ayogera bingi bambi ayogera ebigambo ebinene nze byesigenda kuyisa mu kamwa naye nga si bigambo birungi eri abaana kuba wano ninawo family ate naye ekirungi muzadde yeah so you can't just go speaking those bad words in front of kids okiraba you're even disrespecting yourself okitegeera yeah abaana balina tuyigirako abaana so tetulina balaga kifaananyi kibi yeah so munnaye nga yogera bingi nze nga negalidde mu kisenge nga wakuba enzigi kaliwa vaayo gwe munaku gwe kulage vaayo munnaye saavaayo nensigalayo n'ayomba n'avuma bonna abaali waneeno waliwo ne client wange yali yasuzeewo bambi nga yali ayingira essimu ku charge yali ayina essimu ye ku charge bambi Wizo n'alowooza oba ayagala oba kukola ki alina bayagala okukubira bambi gayi bamugamba you want to test me oyo naye baali bagenda mukuba omuvubuka bambi kwe kwetonda namugamba muzeeyi tokuba just mbadde nzija ssimu yange ku charge bambi olwamala ne bafuluma ne bagenda nga nze ndowooza kiwedde tuba tukyali awo this time ne gate tebaakubira oba ani kugira kujja kukola ki basamba busambi ne bakola ki ne bayingira kati ku luno vibe yali waggulu nnyo Wizo yajja abuukabuuka namu era ziri awo munya yajja abuuka n'okubuuka nga abuuka neŋŋamba kati ono tasalikako musale vibe erinnya ennyo nze sigenda gisobola ne munju munnaye yannema okubeeramu nadduka nekweka mu toilet okitegeera ewange we neesasulira yes mu maka gange awali famire yange naye nenzirukawo neŋŋendawa mu toilet munnaye waneeno mba nsobola okukwata ekintu kyonna oba jambi oba kambe mba wange naye munnaye nze respectinga Wizo ate Wizo mbadde mwagala ku mutima naye nagenda olaba ng'engeri gyazzeemu yakunkuba n'agamba kati njagala data wange njagala buli kimu neŋŋamba bro wange nga ndi eyo mutoyi ne mukubira essimu ne mugamba mubagulirewo bakole ki
oteekeko computer baleete flash bateekeko data bagende. Munnaayo olwaggulawo these people just baggulawo waneene okuyingira ku reception ne bayingira ne bayita ku reception ne bagenda mu studio. Olutuuka mu studio kati abo wennyini Godi baproducer tumanyi nti babeerawoko n'abantu oba abaana abatera bayambako ababeera mu 2-3 kwolwo olunaku tewaaliwo n'omu wadde abeerawo ku studio awo. Mpozi kyennina nti sibeera nnyo na bawujja babusepiki just bakadeide ababeera ku studio cause era be bavaako okutanishinga erinnya lyaki kuba totegeera kigendererwa kyoli tomanya kiki kyamuleeta. Nze mbeerawo strictly na family yange ne brother wange feka ababeerawo so Wizo nga bayingira mu studio ne Mezaya ne Cyrus aba dismantling ebintu mpola mpola. Wizo namugamba bikutuleyo nja basasula bano banaku buno obuntu bwa sente mmeka ye tokanga Cyrus yomwe go badonyonyola wali ku macha. Cyrus munnaye bambi yagezaako okutegeera ensonga naye bambi Mezaya bambi nga ya pikani ate munnaye omuntu waba apiikinze teyeetaaga kugamba negative information. That's how people like nze yengeri gye handlingamu abantu abakozesa alina kyakozesa so munnaye nga bayingira even before okuyingira nali nina microphone yaabwe microphone Bluebird microphone nenjibawa nagamba Wizi bawe microphone yaabwe microphone olwagibawa bambi Wizo n'agamba microphone yeemu egula studio yange okitegeera ekyo si kikulu naye bambi lwaki ayina ejjoogo nze ejjoogo lyayina lingi nnyo n'atuuka n'okujja ewange n'anvumira ewange ankubira ewange naye nga nze nasobola okugamba nti sisobola kukubira mukozi wo nenkyogerawo ne ngamba sisobola lwanira watali wange nze we nakuzibwa sisobola era ebintu by'okulwana munaye tebindiimu kyovola ne mu mabaala sibeerayo nnyo even on social media ku TV nkoze ennyimba nnyingi naye nalibadde nange nga baproducer abalala nengenda neneesudia naye ne baba tebatadde linnya ku video ey'oluyimba lwenkoze bambi nze tebindya nsigala nkola birala okitegeera era sivaayo nakweyogerako mbu nakola kino I always keep it low kubanga nze mmanyi kyenkola nkikola ki nkimanyi. Those who believe in me will know me, those who don't want chill. So munnaye atwala microphone ne bagenda akomawo this time nga banyiivu nnyo bambi bamenya bintu bamenya ebintu bamenya sound card bamenya mic preamp bamenye cables CPU bagisitudde bagitutte ewaabwe bamala okujjamu hard drives nga bakomyawo ekisosonkole. Hard drive ezo zalimu mmeka mu mugoni mukolo? Mwalimu hard drives 2 mwalimu hard drives space walimu 1 tera ne 500 bazitwalawo wennyini. Hard disk bazitwala naye hard disk tekuliko data wa Wizo yekka abayimbi abalala bambi balinako data waabwe Wizo nali nsobola omuwa data we mu bulungi teyalize kwonoona studio yange kumenyamenya bintu kubanga era tansabangako data ne mumumma era sisobola mumumma naye munnange baba bakyali awo abapolisi bawulira embeekula eziri eno ne bajja abawano mu Kizungu. Kuliko omu bamuyita Gerard omulala bamuyita Madamu Anena yewa CID oba munnaye bajja Wizo yatandika ateera kubavuma kubawemula era ebigambo ebinene kati abanga agenda okuba omukazi nawodaringa oli afanda omulala namugamba we shall shoot you bambi nga lwaki star nga Wizo afiira mu bintu ebyekisiru ng'ebyo
lwaki ayomba, lwaki teyeewa kitiibwa, afiire mu maka gange, abantu bankyawe bagambe nti nno bamuttira wange, ensi n'ensi bankyawe mbu Wizo yakola ki munaye ate n'ekirala ne hard disk ezo okuzitwala bambi nali nsobola oba nange okulwanira ebyange ne ŋŋamba tebabifulumya. Laba Mukama wakireeta obubi oba n'omukuba n'akola ki naafa, oba n'omukuba jinja oba nnyondo oba ki naafuna obuzibu. Munnaye bakukyawa abantu ne boogera mbu hard disk bye basobola okugula atisa atya omuntu, okitegeera. So nze kyandeetera okubeera nga okwewala okukola ekintu ekyo neekweka bwekwesi, era munnaye saalabikako nga bakola ebintu byabwe ne bamaliriza okukola bye bakola ne bankomezaawo ekisosonkole kya CPU nga temuli hard drives. Olwo poliisi weyajja kyekyagenda maaso, poliisi yakuyamba etyawo? Bo bamufulumya bufulumya, ne bamufulumya ne bagenda ewuwe. So nange ne ŋŋamba munnaye kankubireko, nenkubirako awo kamiliyoni ne munyonyola mu nsonga naŋŋamba bro kakkana ngenda kujja tugonjoola ensonga. Bambi neŋŋuma nnyo nga mmaze okwogera ne Dr. Jose nga mmanyi kituufu agenda kujja akole ki. Olweggulo kirabika yali bize teyasobola kujja, enkeera waako munnaye n'addamu mukubira ku masimu nga takwata masimu. Olwo tewakubira ku Palaso? Palaso essimu ye njikuba teyitamu, naye nakozesa endala ne mukubira ne munnyonnyola, era naye yannyambye n'ayitirawo jo Palaso yayitiriddewo naŋŋamba bro this is not fair, bambi lwaki yakoze ekintu wekiti, it's not fair Palaso. Era ne mugamba bambi munnyambe ebintu byange mbifune nsobole okuddamu okuyiiya, okitegeera. Palaso naŋŋamba tugenda kujja tukuyambe, naye nange mbadde nkyayinako byenkola ki byenkwasaganya. So sijja kugamba nti nno they failed to help me out, kirabika they are busy. Naye nze studio yange buli wenkeera nze bukyanga Wizo ayinona ebintu byange sirya, kuba wenzijja akamere, okitegeera, siina mulimu mulala. Buli wennyingira mu studio yange nga njira buli kimu kiri dismantled, buli kimu bimenyesemenyese. Saawa zino tuli mu lockdown, akasente saawa zino okudda mugula bintu birala, bintu bya buseere. Munnaye kinene gyendi, okitegedde. So kakati munnaye nze nsaba kunyamba ebintu byange babimpe, babizzeewo, ebidamage babisasule, kuba already omusango naguguddewo, reference nziina nagulawo omusango ku poliisi munnaye ey'omu Kizungu, era bakimanyi, neera ne ba lawyers bange bali mu kikwasaganya. Kati awo wennyini Genius Godi, olowooza poliisi eno ey'omu Kizungu, kozi recently awo emabegako omuyimbi Wizo era yesikamuko n'abapoliisi awo ng'abagamba eno poliisi y'omu Kizungu twagizimba ne muganda wange omugenzi Moze. Olowooza obwenkanya onaabufuna yewo wekinaaba kiganye kikyozzaako? Nze poliisi oba yagiteekawo nze sibimanyi nnyo, kubanga neera yagamba abapoliisi abaali waneeno yasooka bayimbira luyimba lwa tubonga naawe, n'abagamba mmwe bamazi njogera na mukama wammwe, nze njogera nejje n'omuhoozi, mmwe temulina kye musobola kunkola, okitegeera, n'abawemulawemula nabo, okitegeera. So munnaye abasajja ne bagenda, era wekiba kisoboka nabo musobola okugendayo ne mubabuuza. They saw what was taking place. Ne leero era munnaye waliwo gundi oyo Mezaya era akomyewo, munnaye nampemulawemula n'aŋŋamba nga I have a baby who is 7 months. Bambi aŋŋambye nti no nazaala mawubwe, okitegeera. That's a big word, okitegeera. Mezaya tazaalangako, talina mwana, he doesn't know what it means. Msimanyi oba pikerere oba ki, whatever it might be, naye teyali njogeredde bintu webityo. Let them leave my family, they give me my equipments, we live each other in peace. Ne Wizo yansuubiza okugulawo waneeno
munaye njagala basasule ebintu byange such that agulawo nga oba olaba siriwo kuba ssaawa zino nze obulamu bwange buli ku bunkenke wano mbeerawo ne famire yange okitegeera ne security sikyayina omuntu asobola oyingira wano nankola kyankola nze siina maanyi kulwanagana na muntu naye nze ssaawa zino ndi mweraliikirivu nange wembeera sikola ki ntyawo kati ntya newange ntyo fuluma emmotoka bayinza ogikubakuba ne bagyasa munaye ebintu ng'ebyo kati ndi ku bunkenke sisobola fuluma wange sisobola kwegamba newange kati ntyawo naye bannaye neetaaga bwenkanya yeah. So wagezaako contacting aba producer banno muli bannesim ba Andre oba yeah, siina producer gwe nali nkigambyeko but the people around me closest friends benkwataganye nabo solvinga ekintu kino yeah. Kubanga nze nina studio endala Tanzania. I have another studio in Tanzania. Kuba ebiseera ebisinga sibeera nnyo waneeno yeah, kyova olaba n'ennyimba nzikola like ne interview za waneeno sigenda nnyo ku interview sigendangako ku interview kweyogerako nti nakola luyimba gundi nalibadde nabikola dda. Genius Godi mwene embeera yennyini abayimbi bangi bakozeeko ennyimba ewuwo wano tewali yavuddeyo kubanja kintu kye n'agamba nti owaayo oluyimba lwange lutuuseewa cause oba tonnabanyonnyolamu mbeera eriwo. Abayimbi munnaye era bali mu kunsaba ennyimba naye munnaye siina nakyabbagamba nze byampeddeko ebyo bagamba kuba bo koze asobola okulaba ku mukutu gwaffe n'amanya ekyakutuukako. Yeah, abayimbi abasinga ndooza bali outside Uganda. Nina Jamie Culture mulimu nina albamuze nga 2 yeah. So bambi weewaawo tebannankubira naye projects zaabwe bazeetaaga yeah. Byonna mubirabye era mubiwulidde abalabi baffe abalungi abakuke promotions n'abali mu buyinza muveeyo muyambe producer ono. Music industry ebaddewo tufiiriddwa abantu ab'amaanyi tufiiriddwa aba producer omugenzi dance ku mapeesa yagenda bw'atyo mu ngeri etategeerekeka n'abayimbi bo bennyini omwali Moze naye enfaaye tukyagitankana AK47 naye enfaaye tukyagitankana so tetwagala kufiirwa talent y'omwana mulenzi ono Genius Godi abasobola okumuyamba muveeyo mumukwatireko abali mu buyinza n'aba legends abali mu music industry ba producer nammwe muveeyo muyambe producer munnammwe so tulabe ekintu kino n'abayimbi waawe oba obadde omanyi okolera mwana mulenzi ono ng'akunnyonnyodde embeera ye tolowooza nti ayagala kubba luyimba lwe oba yalutunda no please oluyimba omukulu Adidesk yakyaziina omukulu Wizo bwepo tukubiriza ne b'Amayanja family omuli Chameleon mukulu waabwe aveeyo akwatireko omwana mulenzi oba ayogereko ne mutowe Wizo asobole okuzza ebintu by'omwana ono. Saawa eno embeera gye tuli mu Uganda n'ensi yonna ya lockdown ya coronavirus akasente koba olinawo oba olina okuba nga okeegendereza ate tetwagala ate akase mu bintu birala ebyebbeeyi ebimu nga byaku ordaringa mu America oba mu nsi endala ate nga bya bbeeyi so weekuumire ku mutimbagano gwaffe guno ogwa Cookie Promotions teweerabira ku subscribing.